please protect my father through he goes through this but please save Uganda, save Africa. What was that prayer for? So, what was that prayer for? Tata. Why did you choose to pray for him today? You don't normally do that. Because he's leaving. You don't normally pray for me, so. Yeah, because like you're going, you're thinking out. Yeah. And what's with the tears in your eyes? Tell me what you're thinking of. Come here. It's alright, baby. It's okay, okay? Don't be crying. I'm safe. I'll be safe. Okay? Mpapula tuziganye kubanga ekisookera ddala results electoral commission zebadde ewa eggwanga wano teziraga ebyavudde mu kulonda ku polling stations ez'enjawulo kubanga electoral commission wano tewabaddewo kulonda okulonda kwabadde ku polling stations results zetulina ne zebabadde basoma wano byanjawulo n'olwekyo tetulaba lwaki tukkiriza certificate gye tulabira ddala nti ebiri ku certificate eyo tebiraga byavudde mu kulonda okujjako biraga ab'electoral commission ne NRM bye baagala. Candidate Kyagulanyi ali ku mbeera ki? Embeera candidate gyalimu tetugimanyi kubanga tetunafuna mukisa gwa kwogera naye, tetunafuna mukisa gwa kumulaba kuba last night bwe twasembye kwogera n'abafamire ye nga bamenye ennyumba ye. Ate eggwanga likimanyi nti enaku bbiri emabega ab'amagye ne poliisi basalawo amakage abadde tafuna chance ya kufuluma teri n'abadde alina chance ya kuyingira makage namwe ab'amawulire mbadde temulina chance ya kumutuukako so naffe tetumanyi embeera gy'alimu oba oliawo Katonda bw'anaamusoboseza okuva mu buwambe bw'alimu oba yenna gy'ali ajja kufuna omukisa ayogereko eri eggwanga. Ekibiina muzaako ki? Mukyakowola abantu okubanja obwenkanya bwabwe. Okubanja obwenkanya, okubanja obululu bwaffe is our right yaffe mu mateeka mu constitution article 29 era tuwongera kikatiriza nti buli munnayuganda yenna awulira nti wabaddewo bwenkanya ngaffe bwe tuwulira nti tewali bwenkanya aveeyo alage obutali bumativu abanje obwenkanya abanje results entuufu. Abantu banaabatta obujulizi bwe mwina bwenkana butya katubuuza abo bagenda kubatta oba abategeka okubatta kubanga ffe tuteeka kanso ki ekiddako mwawangudde n'obulumeko obubiri You repeat your question. kanso ki ekiddako ma mugenda mu kooti oba mugenda mwina butuki mugenda kola musajja gwe leka tukoleko kimu ekiddako nga bwe nnyonnyodde kana ensonga si nsonga ya NUP si nsonga ya candidate nsonga y'Abannayuganda obuwanguzi obubbiddwa bw'Abannayuganda so ekiddako nga bwe tuze tunnyonnyola Bannayuganda kuvaayo buli omu gy'ali awulira nti wabadde obutali bwenkanya abanje obuwanguzi candidate nga bwe mbabulidde tetunaba kufuna chance y'okwogera naye ekibiina nakyo ky'Abannayuganda abali cheated so position y'ekibiina kwe kulaba nti buli kyonna ekyetaagisa okubanja akalulu okubanja obwenkanya tugenda kikola naye nga tusookera ku ekyo ky'okwegatta ku Bannayuganda bonna abalaba nti wabaddewo obutali bwenkanya okubanja akalulu nga tulabira mu kwekalakasa mu mateeka. Bano basibe bali mu makomera e Uganda wenkoledde vidiyo eno. Kiki ekyabasibya? Ono ye Kakensa Henry Ndugwa nga bloga abeera Finland era mu Fins. Ono ye muvawala nga musajja mu Amerika era abeera Amerika. Nsonga ki ezaasibya abantu bano ababiri? Babba nedda, ba criminals nedda, batemu nedda, byabufuzi simanyi. Ensonga entuufu eyasibya abantu bano yeeno. Kakensa Henry Ndugwa bloga ng'abeera Finland era mu Fins. Kakensa Henry Ndugwa Finland amazeyo emyaka 28. Musajja muzadde era musajja mufumbo
naye kiki ekyamukwasa e Uganda kyekino Kakensa Henry Ndugwa e Finland gy'abeera era gy'awangaalira Henry Ndugwa ebizibu byamuyinda e Finland era ne bimusikiriza okulirokeetinga okuva e Finland okuddayo e Uganda. Ekigambo relocation kitegeeza okusiba ebibyo ng'omuntu asenguka. Kakensa yasenguka n'ava e Finland n'adda e Uganda ku butaka wadde nga si munnayuganda kubanga talina dual citizenship nti ayina ya Finland ayina eya Uganda nedda. Omusajja ono Kakensa e Finland bizibu ki byalinayo? Yabbayo si mubbi, yalwana nedda, yarepinga nedda, yafera nedda. Omusajja ono Kakensa ebizibu ebiri e Finland bya child support, okulabirira abaana be, era byebizibu ebyamujja e Finland okusiba emigugu gye okudda e Uganda. Era omusajja ono Kakensa ebizibu ebyamujja e Finland nange bisobola okunzija Sweden nenzira e Uganda, era nawe bisobola okujja yonna gy'oli n'osalawo n'ogamba kanzire e Uganda oba ngende mu nsi endala nve mu Sweden. Kakensa muwagira 100 okubanga yasiba engugu ye nadda e Uganda. Kakensa teyagenda Uganda kuwummulamu, yaddayo waka olw'emyaka emingi 28 gye yamala e Finland. Kkiriza oba gaana, era ayinza okubeera nga yakoowa emyaka 28 mingi. Nze naakabeera emyaka 13 ngenda 14 nga ndi Sweden nempulira mingi naate olwa 28 era mwekyo muwagira okudda e Uganda. Njagala muwuliriza sitole ya Kakensa. Kakensa yakeetikka abakazi 3 ng'abajja e Uganda n'abatuuse e Finland ng'abawasizza ne bamufuukira ejjembe. Kakensa yakwana omukazi asooka n'amupakira n'amujja e Uganda paka Finland. Omukazi bwe yatuuka e Finland n'amala okufuna empapula, of course amuzadde namu, omukazi n'amufuukira ejjembe era oyo ne baawukana ng'agenze n'abasajja abalala. Bwe baayawukana omukazi kye yakola kwe kukwata Kakensa n'amutwala mu kkooti. Kakensa ne batandika omujjako akasente ke bayita child support ku musaala gwe. Jjukira ssente za wano ziviirayo mu banka, oluba ogenda okukola oluba okutonnya ku akawunti ng'ababanka batandika ozitemaatema nga gw'osangayo akasente nga bali bajjeeko dde eza child support n'ez'omusolo. Kakensa oyo omukazi nambemu yali tamuwasizza wabula byali byakawunduka ku lyeddirisa ne bakkiriziganya n'amuyisa bw'atyo. Kakensa n'addamu ne yeeseetinga n'adda e Uganda n'afuna omukazi gwe yawasa n'embaga. Mukazi weyo si Muganda, n'amwetikka n'amukuba e Finland. Omukazi amuzaddemu era naye n'akolanga nambemu bwe yakola, n'agenda n'amuloopa era naye ne batandika okuggyako akasente ka child support ku musaala gw'abaakoleredde. Olwo bafuusa abantu 2 batemako ssente z'abaana. Ssente ez'abaana ze bakuggyako ku musaala batunuulira abaana bameka, nti omukazi agambye alina abaana 2 nga gye bali, oli alina 2 nga gye bali oba 3 oba 1. Ze ssente ze batemako nti buli munaku omwana bamubalira ssente bwe ziti okulya, omwezi aba alidde bwe ziti. Kati baliriramu omusajja ng'abadde afuna miliyoni 10 omusaala, bwe batemako miliyoni 3 zigenze mu baana, oba kitegeera osigazza 7 ne bajjako omusolo gw'oba osigazza ki, oyinza okwekanga ng'okolerera 0. Kati Kakensa bw'abadde
Finland abaana beyezaalira abakazi beyajjira Uganda ne bamufuukira ettembo omusajja n'atandika okubeera ng'akolera zero agenda okulaba nga talina kyakolera omwezi bwe guggwako bw'amaliriza okusasula omusolo nazibajjeko ez'abaana alina okulya ng'omuntu alina okubeerawo ng'abeera asigazza zero abakazi bano bombi oba abakazi abasatu aba Mwani Kakensa abamufuukidde ejjembe olw'abaana nga bayita mu child support bonna nga bagamba nti Kakensa bamuvunaana sore kye bamuvunaana kiswazaamu naye nga kyaffe ffenna abasajja nti bamuvunaana bwenzi nti kulya bbali ffenna tulya ebbali era gwe musajja wa munnange erina gy'oli teweeyibaala nange seeyibaala naawe teweeyibaala kuba osobola okukeera ku makya nga bakufuukidde ezzike kaakati Mwani Kakensa n'apimamu n'agamba lwaki nkolera obwereere abakazi banzijjako ssente ezigenda mu baana bange benza si kibi kuba zigenda mu baana naye ate abakazi bali eri balimu baafumbirwa dda banzijjako ssente zange bazirya n'abanigeria bazirya n'abasajja balala waakiri kanzire Uganda era Kakensa kye yakola kyekituufu eky'omuntu yenna omugezi ekyo kyekyaleetera Kakensa to relocate okuva Finland naye yasigala nga mufinsi era alina pasipoti y'abafiini kitegeeza buli waayagalidde okulinnya oba agende gy'ayagadde tasaba visa kuba mu Finland ne si Munnayuganda ekyamuyamba Kakensa yali yazimba amaka ge Seeta wali ku lw'emukono malungi n'akolayo ka bizinesi ng'omuntu eyeetegekera yensonga lwaki yadde Uganda so Kakensa mu ekyo muwagira 100 era abasajja abamu bo kye bakola tebadda Uganda abamu yamanya nti okay wano ndi mu system ya Schengen European Union kankube sama ng'agenda Bungereza ng'agenda America Canada China oba Japan ave mu system abeere nga akasente ke bwakakola bwe bakamuwa ku akawunti kubanga tosobola kunenya Kakensa lwaki yayawukana n'abakazi bali nedda however ayinza okuba abakazi teyabafunamu mukisa nga yakola bubi okufuna choice embi kubanga saagala mwerabire Kakensa nga tannaba kugenda Finland yali DJ mu Uganda era yensonga lwaki musajja wattu ndowooza abakazi bamutabukidde bamufuulidde ddala ki kubanga bw'obeera ng'oli DJ era kitegeeza abantu bagenda okuassociatinga nabo be bakuba ekikiri be banyumirwa ebintu ebyo by'omudigido kitegeeza Kakensa abakazi bonna baafunye babadde mu mbeera eyo kuba yali DJ kizibu nnyo omuntu DJ oba omuntu ali mu bidongo okufuna omuntu atagwa mu kategori eyo ayinza okuba si muyimbi ayinza okuba si DJ naye ng'ate abinyumirwa nnyo kuba batera kusisinkana eyo mu zipate mu mabaala ku zibiiki so Kakensa temumunenya okubeera nga yagwa mu misege ate nga musajja ali poole negimwakyuzinga simanyi ogenze weebase ne gundi oyagadde gundi ekyo kyemmanyi buli musajja ali eyo bakisobola kimuvunaana nange bakinvunaana kuba nange enkuba naawe okuba okitegedde eyo tuveeyo mutegedde ensonga lwaki yakola relocation okuva Finland okudda Uganda era mutegedde nti mu Finland si Munnayuganda n'akamu era okugenda Uganda yasaba visa ekyo bulijjo kye mbagamba kitegeeza Kakensa wadde wazalibwa Uganda alina okugenda Uganda okusaba residence permit emukkiriza okubeera mu Uganda kubanga ensi ya Finland terina dual citizenship na Uganda tebalina treaty eyo batona bajjo kitegeera kuddako ng'otegeera bulungi kiki ekyakwasa Kakensa mu Uganda ebyobufuzi mbiwa 20% okukwasa Kakensa
Enule Ndugwa mu Finland dwaki nduwa 20%. Kakensa apostinga nnyo okay ebintu ebikuba gavumenti ya Uganda naye Kakensa tali voko era bw'otunula ebintu bya postinga bitono nnyo kuba abagobereza bamugoberera batono nnyo tebikola impact ku gavumenti tebisobola kumukwasa ate Kakensa teyejjaayo nnyo kuba si mwogezi kitegeeza ensonga lwaki mbiwadde 20% ku nsonga ezamukwasa Uganda teyenyigira mu byabufuzi nti oba yafuna visa n'agivuma nedda tayingira atakolangako activity yonna ya byabufuzi ng'ali Uganda bw'atuuka Uganda abeera pole agoberera amateeka ga visa kubanga si mumenyi wa misango wadde simusisinkanangako mu buntu nedda si mumenyi wa misango akatono ke mumanyidde emyaka 13 kuba mumanyidde ku internet. Kakensa Enule Ndugwa ekyokubeera ng'alina gwe yabba mu Uganda ng'amubidde Uganda nkiwa 0%. Si mubbi n'akamu ekyo nkiwa 0%. Naye kiki ekyakwasa Kakensa? Kakensa ekyokubeera nga bya business mu nkiwa 0%. Kubanga mbagambye Kakensa talimu mukono, talimu ngalo mpanvu. Muntegeere ekyakwasa Kakensa kyempa 80% kye kino. Muntegeere bakazi bangi tebajja kwagala kiwulira. Kakensa wadde bye naakafunako bitono nnyo naye nga kiraga 80% ali mu kkomera lw'abakazi. Ku lw'okubanga eyamusiba oba eyamulukira olukwe olumukwata balaba nga tebalina nsonga ntuufu gye bayinza muzizikako ne bamuzizika mu bya politics naye nga politics yamukwasa by'abakazi bak'abasajja. Era ensonga abakyala ba abasatu abamulemesa Finland gye baali bamuvunaana mbu ne Uganda mbu Kakensa mbu alina bak'abasajja batadde ku waya ng'abasajja be tukola nange mbateekako naawe obateekako ekyo tekimuvunaanya. Naye omu ku bakazi Kakensa byatwala ebwembula oba ennamboole ye musajja eyaluka olukwe ne bamulya ng'amuvunaana kumuliira nsolo ye naye neyeezizika mu by'obufuzi kuba y'ensonga ewulikika. Ekyo nno kikwasa era kissa ife abasajja. Era ensonga lwaki ngamba bakyali bange bw'obeera ng'ensolo gy'ogenda okulya ku olwo nga ogimanyi nti nno eriko nannyiniyo, bw'obeera nga ensolo eyo ebeera ntebe genda ogiriire genda ogiteeke mu baagira emitiyana givuge gitwale ejjinja givuge gitwale ebuweje gindi givuge ogitwale mu north Fort Portal hoyima biki oba ogenda kugirya ogimalirize bw'ebeera nga eriko nannyiniyo. Nkwegayiridde tokwata nsolo y'abandi babeera namasuba ogiriire emakindi ogiriire erubaga bajja kukulya ate banaakulya bagenda kukuyungako birala. Jjukira kati Kakensa abadde alimu nnyo olw'ebulaaya emyaka 28 mingi gyamazeeyo kati sisitimu ya Uganda aba bitagimanyi bakukwatira kino ne bakuyungako nti wabbye bakukwatira kino ne bagamba bakusanze n'emmundu. Uganda nzibu nnyo naye nga 80% nsolo. Era Kakensa ali mu kkomera si lwa Bobi Wine si lwa byabufuzi wabula lwa nsolo nti yayigga ensolo eriko nannyiniyo
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.